Kyagulanyi Ssentamu ebyamutuusiddwako ku lw'omukaaga ng'ali eggulu tebimulemesezza kugenda mu maaso na kakuyegewe mu bitundu by'e Nakawa. Olukungaana olusoose alukubye mu Nakawa East mu kitundu ekimanyiddwa nga Mbuya ku Macupa. Ekibangirizi kino kibemberedde abawagizi. Kyagulanyi ayaniriziddwa abakulembeze b'ekibiina kye n'abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo abamuloopedde ebisoomooza ekitundu kyabwe. Abavubuka tebalina mirimu era nkusaba pulezidenti obeera otudde mu ntebe ensonga y'abavubuka bano gikoleko. Ono abantu beeno asoose kubabuuza mu nnimi ez'enjawulo okubalaga nti gy'atabaalidde alina by'ayizeeyo. Laba nno mukyali twero padano twero wa laba nno musoga abasoga muliyo mwebaleino mwebalire irala laba nno abalugwala gyemuli olikia Olw'essanyu ly'abantu bano basoose kumulemesa kwogera olw'okusaakaanyiriza waggulu. Nobyange mwana siriza abayayewo njogere nabo. Bw'abadde abalombojjera ebitundu by'eggwanga by'ayiseemu n'emigga egimukubiddwa n'abawagizi be tagyerabidde. Kulwaleero nga bwe mbadde mutugoberera ku mikutu mwandibadde mundaba ne kacalingo kange akalango ke bayita Dani Magic. Ne Dani Magic siri naye olunaku lwaleero kubanga batulumbaganye ne batukuba emiggo mizibu nnyo ng'ababikola ebyo ge magye ga Uganda gali mu yunifoomu ya Uganda ng'eriko ne fulaga ya Uganda. Ayongedde okutamira akakiiko k'ebyokulonda n'ebitongole by'ebyokwerinda ku nsonga ekijjanyisa abawagizi be. Kimanyi nti leero tulina campaigningira wano Nakawa era bamanyi nti tetulina helikopita tulina kujja nga tuyita ku kkubo era bakimanyi nti abantu be tulina okwogera nabo bantu balina kuyita mu kkubo nga bajja naye bagadde amakubo gonna abantu ababadde bajja wano ne babakuba ne babalemesa okujja. Wasinzidde okukatema ab'ebyokwerinda okukimanya nti ebikolwa bye bakola byongera kusigisa bukyayi mu bantu abakoowedda gavumenti eno. Kaakati Museveni mwamuganye era tasobola kukaka bantu kumwagala era njagala okutegeeza abo abasirikale temusobola kukaka bantu kwagala bosi wammwe bamukoowa. Abantu b'omu kitundu kino abasabye okwefumiitiriza ku kiki kye baganyuddwa mu gavumenti eno ebbanga ly'emaze mu buyinza. Olaba ku bipande bye aze awandiikako protecting the gains. Abantu b'e Nakawa bannange gaini ki gye mu protectinga wano. Ng'ekitundu ekiri mu kibuga ekikulu Kampala yeebuuza lwaki gavumenti erumirirwa abantu kituuka okuba nga bye bimu ebisingamu omugotteko n'abantu abali mu mbeera embi. Abasobola okukyuka tunula wali olabe ghetto ku lusozi olabe ghetto buli wamu olabe embeera abayitamu. Ku kyabannakibiina abali mu kkomera Kyagulanyi abasimbyeko essira n'awanjagira abantu basse obwesige mu Waiswa Mufumbiro eyeesimbyewo ku ky'omubaka w'ekitundu kino ne Doreen Kayija eyeegwanyiza ekya kansala w'abakyala ow'ekitundu. Sabamu abantu b'e Nakawa bali wano n'abali eyo abadde ku mitimbagano olunaku lwa 15 January bwe lunaatuuka bannange tukikole tugende tulonde Alex Waiswa Mufumbiro tulonde Kayija Doreen. Oluvannyuma yeeyongeddeyo mu Nakawa West ng'olukungaana lwe alukubye ku kisaawe kya Butuukirwa. Ku bakulembeze b'ekibiina kino abamwanirizza kwe kubadde ne Joel Ssennyonyi akulira oludda oluvuganya gavumenti era omubaka w'ekitundu kino. Ne bagamba kale katugezeseeko n'ensangi zino buli gye mpita eyo bagamba gwe kasajja gwe twakugezesaako naye tukulabyeko. Banne mwebale kutwesiga. Kyagulanyi ayambalidde ab'ebyokwerinda abatulugunya n'okukoma ku bawagizi be okugenda ku nkungaana ze nga n'abamugoberera tebabakkiriza. Ono omwana muto omusango gwe olwaleero
kwambala saati eriko ekifaananyi kya Kyagulanyi, tunula olabe kye bamukoze mugongo. Kino kye mulaba kye bakoze. Olunaku olw'enkya Kyagulanyi ayolekerako abalole Fort Portal City ne Bunyangabu. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Nakawa.